mwami Kenzo kyatamanyi nti generations zaawukana. Bayibuli ffe abagisoma tugamba Solomoni ye mugagga akyasinze mu nsi yonna. Ate era tugamba abamu tugamba era bagamba mbu tewali mugagga ali mwenkana. Naye teyavuga ku nnyonyi, ayinza n'okuba teyalina mmotoka. Teyavuga ku nnyonyi, teyakwata ku ssimu. Naye ku mulembe ogwo ebyaliwo yalina ebimala eby'omulembe ogwo nga buli kye weetaaga omulembe ogwo akirina. Njagala okukakasa nti mu myaka egiriddako mwami Kenzo byalina Katonda bw'ali mukwatirako abaana be ne babeera bagagga, bagenda kubuuza ono yali azannya ki, nga si bye by'omulembe ogwo nga byalina balabanga eyali azannya obuzanyi. Livingstone Kasozi bw'afa mu 97 ne Basudde n'afa ne wayita ebbanga ne Kafeero n'afa, mwami Ssebattawe yakoma n'anafuwa kuba be yali yegeraageranyako baali bavuddewo, talina kipimo. Biri bye byali ebibiina nti Kasozi akoze atya, teepu yeegenze etya, ey'Abasudde etambudde etya, ey'Akafeero ekoze etya, nze kampite wano. Kati yali talina kwapimira. Saawa zino meeya w'Ekyengera ekisinga omunafuya Ssegawa butabeerawo. Gwe baali beepimapimamu awo. Ekyo ekisinza okumunafuya nti Ssegawa bwe yabeerangawo nga ne muba muyimbye omulamwa gumu, olina okwebuuza Ssegawa agwogeddeko atya. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media. Teri muyimbi wa Uganda okuva Uganda lwe yali ebeddewo nga yakola bulungi, nkiddamu mu kamera, nga yakola bulungi okusinga abayimbi ab'ekyasa kya 2000. Taliiwo. It's on record. Both locally and international. Number 1. Nze njagala ondageyo kubanga bino byonna bitukola tubikola kufunamu. Kituufu. Oshegedde. Njagala ondageyo omuntu nti yayimba dda naye ayina amakaage gagali ku lusozi buli omu agamanyi ng'olwaleero. Njagala otayipingemu Eddy Kenzo's House, Bebe Coolz, Chameleone n'abalala, deni oteekemu Dani Mugula, oteekemu nedda ne bwaba Kafeero nti Basudde nedda ssebo awo tetugendagendawo. Naye nga jjukira nti ffe musingi ndi omu ku bantu abatono ennyo abatandika omulimu guno gufuula ensonga era ne bagwegombebwa abalala, kubanga luli Abadongo kyalinga kivumo, weeyisanga Abadongo. Naye nze navaayo omu ku bantu nga 5 eyavaayo ne ŋŋamba konza omulimu guno nteeka ogufuula ku kintu ekirala, era omutindo gwange gubadde mulungi okuva emabega, naye nga tukolera mu bugubi, mu buzibu. Ffe tulinga bannaku zino, kubanga nnaku zino owulira buwulizi nti oli bamuwadde miliyoni 4 n'agenda akola ekivulu. Ffe tubadde tukolera tekyaliyo. Kati ng'ekyo olw'okuba nti no tekyaliwo, ng'olina kgenda ku muntu munno n'akugamba nti nkuwambuzi naye ojja kuzza nte. Kati n'ekintu ekyo kinene, naye ndowooza nakyo kankivu, nje kuba saagalayo omuntu atategedde nti omuntu ogamba nti nze nkuwambuzi genda ogikozese, naye ate olya ozze nte, kitegeeza ssente z'obazza nnyingi nnyo, era nze ng'omu kyekyansiba mu mabanja agatuukira ddala mu miliyoni nga 26 nakati genkyattunka nago. Naye bwe ndaba omuntu ng'atandika okumpisaamu amaaso kinnuma nnyo. Mukadde wange Dani Mugula nze gye natwalanga ennyimba aziverifying alabe oba ntuufu, n'akuddiza report n'agga nti yongeramu wano, nga ntutte jjita njikubira mu maaso ge.
naye kati bwe ndaba ng'omuntu amwegeraageranyako nti talina kyeyakola kwegamba mpulira nga bw'aba mu mukulembeze wange ekintu mba njagala nkigire kiri nkivwemu. Kale omulabi waffe ow'omukutu ogwa Kabyanzo Media weebale nnyo okuba nti nno tugoberera tuzze ku nsonga nga bw'ozirabye ezikwatagana ku kadongo kamu. Edrisa Msuza Kenzo nga yakulira abayimbi mu Federation Uganda National Musicians Federation eneberegata association ez'enjawulo era mwezi omulimu n'eyakadongo kamu. Yabadde ku interview n'omukulu amanyikiddwa nga Edisendi oba Edward Sendi Kadduwa ne babaako bye boogera era mu bye baatuuseeko nga bwageraageranya endongo ey'emyaka egyedda n'emyaka gye2000 paka gye tuli eno ebintu biri bitya. Mwami Kenzo n'agamba nti bwe weetegereza abayimbi b'ennaku zino okuva mu 2000 paka eno gye tuli balina kye balagawo boogeraageranya ne ku bayimbi ab'edda ekitakyamudde bayimbi bakadongo kamu nga bakulembera Mwami Ssebatta. Jukira nti ono abadde mukulembeze wa kadongo kamu oba mukulembeze w'abayimbi emirundi egiwerako. Mu kiseera kino yakulembera ekibiina ekya Komau. Kino nakyo kiwayi ky'abayimbi bakadongo kamu okusingira ddala abaakulamukko mu myaka era nga kyekutula ku kibiina kya Kamuta ekikulemberwa DJ Kikofiira. Ate na Mwami Ssebatta yaliko omukulembeze mu biseera biri ebyaba Bahamani basudde Livingstone Kasozi era yategererwa nnyo mu biseera ebyo baali bakubagana ate era ye yasoma ekiraamo ekya Livingstone Kasozi mu kumuziika kubanga yali omukulembeze ate era ne Kasozi bwe yali ayimba era yagamba nti mulimba olwo ndi Ssebatta Freddy ekirala bwe ddiba nga nfudde tesaagala modde mu kukaaba njagala Ssebatta Freddy ajja ayimbe nga nammwe bwe muddamu ne simanyi oba ekyo kiriba. kye kiraga obukulembeze bwe yaliko era Mwami Ssebatta bwe yali yeebuzaabuza ng'alaba kye bagenda okukola oba oli awo abakungubazi bayinza okukiraba obubi basudde kwe kumujjukiza nti omufu yafa. Sebo Mr. Freddy nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yenna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti Ssebatta bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe. Oyo nno ye munnange basudde agambye nti tewalina kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera twagale tusookere. Ensonga eyo mpitidde obuyitizi nga ndagawa obukulembeze bwa Mwami Ssebatta. Ensonga eyo gwe ngaaludde mu kadongo kamu oli mutunuulizi wa nsonga oli muwagizi wa kadongo kamu wamukuliramu. Kya Kenzo kye yayogedde gw'okiraba otya? Abamu bagamba nti oba oli awo Kenzo bamuzeeyi baffe bamutegedde bubi. Buli lwoba omukulembeze nokkiriza oyogere nnyo ogenda kukola ensobi. Kyova olaba nti nno bakabaka kabaka mu mwaka ayinza okwogeramu omulundi gumu naye nga taweza na ddakiika 2 oba nali manyi nti oba batalina byakwogera aba abirina naye yeewala nnyo by'anaayogera ng'omukulembeze omuntu abivuunula atya era kyova olaba ajja yeeseetinze n'ayogera eddakiika 9 bikyawo bwagenze nnyo n'agenda mu ddakiika 10 obubaka obwaba ayogedde ne butwala omwaka. Kakati Mwami Kenzo ye teyamanya ofiisi gye yatuulamu nti era emwetaagisa okuba n'ebigambo ebitono ennyo era ofiisi eyo ye Mwami Kenzo kyatamanyi nti yeetaagako ne PR bantu bangi abakugusse mu by'okwogera era bangi era ye kyatamanyi nti abantu eyo mu ofiisi eri gyalimu nti kyalina okwogera kiteekwa na kuba kiwandiike balina okumuwandiikira speeches.
ddi omuntu lwabeerako ko mu mirembe gye nga tali mu woofiisi n'ayogera bimusanyusa anti bw'oba otya okuddugala tozannya na mbizi kakati yeke yagenda okuyingira ofiisi kiba kyetaagisa kukola ekyo bw'ofuuka sipiika wa paalamenti oba oteekeddwa ate okuba omusirifu kubanga weewaayo era kyobola omuntu ayogera ennyo teyeetaaga kubeera sipiika kuba nti sipiika ate ye tayogera era nze simanyi lwaki bamutuuma na sipiika kuba ate ye tayogera ye alina kuwuliriza kakati ne bw'aba alina ebigambo bingi nnyo mwami Kenzo okufuuka obufuusa omukulembeze alina kufuuka musirifu ng'ayogera lwekyetaagisiza ate ng'ayogera ekiwandiike olinga amugoba mu interviews oluusi biva mu bibuuzo bye bamubuuza kati Kenzo ku level kwali alina n'okudisikasinga ebibuuzo ebigenda okumubuuzibwa before ate era nno enkola entuufu mu mawulire alina okubidisikasinga naye nga tugenda kwogera ku kino ne kino ne kino era alina n'eddembe erikugamba ekyo kyombuuza nga tekyabaddeko ku bibuuzo bye wampeereza tewali muntu akola interview mu nsi eŋŋunjufu oba mu mbeera eŋŋunjufu nga tebamubuulidde biki bye bagenda kudisikasinga kakati yeetaaga okubeera nti babimusindikira era n'afuna n'abakola ki kakati ye kyayogera bingi bambi oba oli awo byatamanyi kuba muwulira nnyo bw'aba ayogera alaga nnyo nti naalina ebintu bingi nnyo byakoze oba bye bakoze omulembe guno okusinga bali naye njagala okumutegeeza bali bagamba walingawo na rediyo Uganda era nga n'oluyimba lwe lugenda okutta bakubako akantu aka naye otyanga ku luyimba lwe balangiranga ku rediyo emu n'olusanga ebusoga kakati kitegeeza nti n'abantu abo balina amaanyi mangi ate waliwo na kino nti music kuba kati wano osobola okuta kati nganze ejjinja gy'empangaalira kumpi mu distance ya kilomita ng'emu osangawo studio naye waliwoko ekiseera nga ate music balina kugenda Kenya mu bagitani Kericho producer amuyitanga Kyakalanda Kyandalana oba Kyandalana oba Kyabikika Kenya eyo nga gye bagenda ate nga oluyimba olina okululinda anti gugendedde ku baasi eyo bangi bosanze balikodinga terulina kuggwerawo kati nga olina okulinda ate oluyimba olwo kakati toyinza geraageranya gundi ezo bbiri generation eriko nti sala gattako eringa ensobi gy'ogenze naye ogenda nayo mu maaso era nga mwetraininga nga kwaya ne bagamba mwenna mutandike naye nze kyenyinza okugamba era ngera ngero z'Abaganda oguggwa tegubamuka ne ate alaba nnyina mu buto agamba taata bamuseera omukazi kakati baba olw'okuba tewalaba maama nga muto gamba yi taata ono omukazi omukadde bw'ati taata gwe yagula ente 12 kumbe baleeta ebifaananyi bwe baleeta ebifaananyi bw'olabira nti tebamumuseera singa ne bwe nandibadde nange nandimuguze ente 30 kakati mwami Kenzo kyatamanyi nti generations zaawukana bayibuli ffe abagisoma tugamba Solomoni ye mugagga akyasinze mu nsi yonna ate era tugamba abamu tugamba era bagamba mbu tewali mugagga ali mwenkana naye teyavuga ku nnyonyi ayinza n'okuba teyalina mmotoka teyavuga ku nnyonyi teyakwata ku ssimu naye ku mulembe ogwo ebyaliwo yalina ebimala eby'omulembe ogwo nga buli kyeweetaaga omulembe ogwo akirina bwe kiba kyetaaga kuba na mbalaasi bwe kiba kyetaaga na kuba na bakyala bangi yabalina kitegeeza Sulemaani abakubanga akyaliwo omulembe guno singa naye talina kyatugamba singa biri byalina kubanga ebimu ku byo bikyaliwo n'essaawa zino tebirina meaning naye ku mulembe guli byali by'amaanyi nnyo era bw'otunuulira enju ez'emirembe egyo abagenda okulambula ezo era oyinza okugamba eno baazimba yaki naye nga ku mulembe guli wali tosobola kugyepankirako enju ya muzeeyi Ddaani ey'e Najjooki egomba
mu mulembe gwa mu myaka gye yagizimbira oba gya kinaana oba gya mmeka yenkanankana ne kalina musuuza mwasula tebasobola kujja upgrade nga netuuka ku mulembe gwe tuliko. Kakati omulembe si gwe mulembe gwe mwami Ddaani mu bye yeetaaga temuli kalina ate alina abaana ab'omulembe bo bagitereeze ate bagitereeze bagikoleremu ki ate wammeba yakusula tebalina kye bagenda gikolamu kuba kalina ne bangalo n'akasiisira byonna basulamu bisu. Omanye ensi oba ensi ya showbiz omuntu asobola okuzimba enju nga nnene nnyo ng'erimu ebisenge 11 asulako mu kimu kati n'afuna ekitanda kya 6 ku 6 asulako ludda lumu. Kakati saawa zino mwami Ddaani teyeetaaga nju nnene mu mulembe guno teyeetaaga nju esingaawo kubanga n'abaana ne bwe bagisusa abaana kye balina okukola ne bw'aba ataliiwo tebeetaaga gifuula kalina beetaaga kugikuuma nga tegwa. Enju ya jjajjange kibuuka weeri naye ku mirembe gye twakula ng'abantu bagamba omusajja ono yazimba enju n'enju yonna ennene kugikozesa ki naye bw'ogitunuulira ssaawa zino obunene bwayo obunoonya ne bubula so nga mu biseera biri nnene nga buli omu atenda kati ssaawa zino onoonya obunene bwayo ne bubula. Kitegeeza generations zikyuka edda ng'okweyazika okuva ekiyindi kati nze waffe gyenva ng'ogendako Busoga ng'osobola okweyazika bicycle eggaali maanyi ga kifuba okumala omwezi mulamba n'omugaa nti ngibuukinze ndigenda mu mwezi guli kyokka n'asooka okuwozesa bw'oliba ogenze toli kutula lujegere lwange ebiziyiza birisigala biramu togenda kwonoona ttaala dayinamo tefe nenga okyawoza kati nga famire okubeera n'eggaali bicycle yenkanankana ne famire essaawa zino erina emmotoka ate si emmotoka buno oba wiiki naye ziri emmotoka ennene zetutya omu wooli awo n'omulimu gw'okola tugeze ofuna miliyoni 3 wali tosobola kugula TV ya black and white mu 9 nga za bbeeyi era nga bw'obeera ne TV ya black and white ebeera dakizale era ng'osobola n'okubeera emboozi onzijukizza emasajja eyo gye tubeera tulina gye twagendanga ne tulaba bambi omwami oyo yafa n'okufa yali nga tumuyitamuko nga tugendayo naye nga omwina osooka okunaaba ebigere ssebo nemugenda ne mulaba TV oluvannyuma muzeeyi Kasule naye n'agula ne tutandika waliwo TV nga eriko ekigundi ekyo kinene nga munyola teekako n'akaveera kaleeteko kakala mwalimu kala red simanya biki naye nga tukayita kaveera. Kati kyembuuza mu mwaka ogwo mwali temusoma? Twali tusoma nga tabaweerera nga atuweerera yali tayagala TV muzeeyi Kasule gwembuuza ate nno nga teebereza yali ayimba yali tajagala era yali ajagala naye lwaki yali tagigula? Simanyi nali muto yali lakizale ng'omala kugyetegekera era nga bwe zibeerako 5 muteekwa famire ezirina TV muzimanyi eya black and white eri wa chairman omanyi chairman oba bo babanga baganda babeeranga ne ssente tiwa chairman oyinza ogisanga n'ewa vice. Kati ffe ku Kiyindi yali yenna akyali mu Najja sub county mu World Cup ya 94 Najja sub county nga tulina ne family ez'abasambi b'omupiira abakugunga Kamoga family tuyinza okugamba nti Najja sub county yali teweza TV za black and white 7 ebyalo bisoba mu 40 yali teweza TV 7 nga tumanyi waliwo TV eri wa muzeeyi Kanaana waliwo TV eyali wa muzeeyi wange wa muzeeyi Lumu ne wa muzeeyi Bosa n'endala yali Kiyindi wa muzeeyi Wamala era nga World Cup mukuŋŋaana bajja baasibanga essanja ekyenda mwena ngijjukira bulungi ng'okuyingira nusu 10 kulaba omupiira na nnyo ssente
naye nga bakataddewo ka black and white ne bakasanga eri. naye kati ne bwebeera kaladi naye nga twagala kulabira ku projector. Kati saawa zino tewali mu bantu abasinga TV tekinnabeerako kyalakizale kiringa munnyo nti omuntu asobola n'okubeerawo n'agigula. Tumanyi n'ogigula mugundi kibanja mpola okusasula. Muzeeyi wange yagula essimu Ericsson ey'ekirongooti mu mwaka ndowooza nga gwa 97 ng'akola ne Agisekalaala mu Yuvan Limited. Agisekalaala ono senior taata wa Junior wa Simba. Nga Vanilla we yajjira kati nga muzeeyi zone leader yakwata Vanilla oyo mutwala. Kati mwami Sekalaala ng'aba ayagala okuwuliziganya naye. Ne bagula n'agula essimu n'ajja nga ne network tagifuna. Mwami Sekalaala n'ajja ewaka ewaffe n'azimba akantu kalinga mulongooti gwa ssimu nga bakazimba ku nju ewaka nga muzeeyi bw'anaayimirira n'akubira Agisekalaala. naye ng'ate olwo ye yayinawo essimu ku kyalo nga tewali ng'alina Ericsson ne bwe bagiwa kati omwana agigaana. Erina omulongooti omunene. Nzijjukira ezo balina engeri gye bayisibiranga mu kiwato. Nga yagirina era nga basobola omunyumyako mutala ku mutala nti mwami Boso owawali alina essimu. Era bw'obeera olinawo omuntu wowe Kampala katugende wa mwami Bosa tukube. Katugende tukube 97. Naye mu budde obwo yalina ebintu byonna ebimumala mu mulembe ogwo. So kitegeeza yalina iPhone mu biseera ebyo. N'okusinga iPhone na nyangu kati yakufuna n'okugikuwola basobola. Ericsson ng'olinga alina benzi era ng'ojja kwogerwako bw'oba ne iPhone tedi ssaawa zinayinza kunyumyako. Kyokka ng'olina Ericsson mu 97, 99, 2000 ng'oteekwa okunyumizibwako ekyalo kyonna ne kikola ki ne kigamba n'omusajja alina essimu. So kyotegeeza abayimbi bano Kenzo bye yayogeddeko si baavuye nga bw'alowooza naye balina ebyo ebyalinga ebibyo byalina kati mu biseera byabwe n'okumusinga. Nze njagala okutegeeza mwami Kenzo waali awo tasobola kubanga asinga Livingstone Kasozi mu biseera bye. Tasobola kubanga asinga muzeeyi Fred Sebatta. Tasobola kusinga muzeeyi Mesera Segamwenge mu byenfuna. Yalina mwami Sebatta yalina enju kumpi ku buli luguudo ng'alinako enju z'abapangisa. N'ebino ebizibu by'ensi we tujjanga tukula sente tezibeerera nti zaaliwo generation ye ojja otunda naye ate osigazaawo ebikumala. Ale bambi yafuna ebizibu bingi emmotoka ye y'ebyuma ne bagibba. Simanyi waliwo n'abamubbako ab'ebweru ndowooza ng'adiiringa mu by'emmotoka. Bizibu yafuna bingi ate n'okulwala kwennyini. Byayogera bifaanana okugamba nti nze nsinga taata wange obugagga. Ekyo tekirisoboka, tekisoboka. Tosobola kusinga akuzaala bugagga. Tekisoboka. Ne bw'oliba olina benzi ne bw'oliba olina ki bwe bali babala ebyobugagga bye ng'afa bagaba omugenzi alese abaana 6 nawe bakubala. Era baga nti kuba basoma n'amannya nti gundi nti negundi naye bakubaliramu omugagga. Bakubaliramu kitegeeza nti ono taatawo alina gwe n'ebibyo byonna. Singa teyali ye wali n'ebyo bye weewanisa tewandi bifunye. Kakati ye bw'abeera ng'ayogera alina bingi byageraageranyako nga tatunuulira mulembe. Naye nze njagala omuzzaayo akatambi agende atunuulire abantu bameka abaalina enju efaanana eya muzeeyi Dani ey'Ennajjooki mu mwaka gwa 9 ku kyalo. Enju gye twayitanga ey'obugagga nga kasita amaka ago gabeeramu bayisiko ate bwe gabeerako tanka y'amazzi nga kisukka bususi. Tanka erembeka amazzi nti amaka ga gundi galina tanka kati saawa zino buli omu asobola ogigula. Naye nti famire ya gundi erina tanka ku nju abula bali bagagga balina ne tanka ey'amazzi ng'oyinza ozanyira ku famire eyo.
emmotoka ya 1,200 mbujjukira obwo eyinza okubanga level yayo esinga hali akawundo mu kiseera kino mu myaka gyayo ng'era oli n'amala agula emmotoka ya 1,200 ekyalo kyonna kiteekeddwa okumanya n'emmere tulya era nga mu kuziika ne ku mikolo yabatwalako ne basiba emmotoka ebbombo ne baginaaza ne tudigida ekyalo kyonna era bateekwa n'okumanya mugende wali okukola embaga nze nina embaga ya taata wange Ssetwalo ne taata Kingi ne baani embaga ezo zinyumizibwa nnyo nze nalaba ku mbaga ya taata Ssetwalo ng'awasa maama waffe omulala mu mwaka gwalinga gwa 1996 ne baleeta abazinyi okwali omuzinyi azinisa obuyungu bamanya ab'obuyungu abo abazina amaganda embaga neryoka etenderezebwa naye twalya era basiba ekidaala kino ekyensansa naye twalya mberenge oba n'omubisi na biki naye ebinyumizibwa ku mbaga eri nga buli omu agamba omusajja ono simulaba nga yatadde ssente mu mbaga kwe mwali emberenge nti embaga ya Ssetwalo bannange tenyumizika naye mulembe ogwo era nga tezajja nti mmotoka zisimbye layini ekinene ennyo zajja emmotoka 2 mukolo gw'amaanyi gusombodde n'ab'emmotoka nga ziri 2 omuli omugole n'endala erimu abantu naye enyumizibwako nejje buli eri kitegeeza mu generation eyo kyali kyamaanyi yenkanankana embaga y'obuwumbi obutaano mu mwaka guno kakati ye aleme kutabiikiriza generations 2 toyinza saawa zino ne bwokwata kalina n'ogizimbira muzeeyise bato yonoona ya bwereere tesirevo ye talina nakyagyetaaza ye saawa zino yeetaaga enju wanaatuula n'abaana be ne bazzukulu be enaamuwa emirembe kuba tekalina terinnya amadampozi ng'omutereddemu lift wanaatuula ne bazzukulu be era mu byetaago byabwe kalina teriimu wabula enju gy'alimu ye kalina saawa zino yeyandibadde kalina abajjajjaffe baasulanga mu nju ezamwamba bakitaffe ne basula mu nju ze baakazaako mugongo gwa mbwa mu nsereke eno eyiweeno n'eno oba French kaati bazzukulu ffe tuzzeeyo ku mwamba kale tuzeeyo mabega generations bwe zikyuka bataata bayambalanga empale ze bayita fitting bajjajja engoye ezo ng'alugoye luteekwa kukwata kati ne waddawo generation nga lukukwata ate wansi empale neyeeyanja negaziwa bell bottom kati omulembe ogwaddako ogw'abataata abo naffe tulyoke tuddeko gwabanga gwa mpale ennene era nga singa oyambala akapale akatono baseka ye ono gaya ono omusajja abadde ki kati ate twazeeyo ku ngoye entono emirembe gijja gikyuka kakati oli yaddira omulembe agubanjiza mukuli kiringa okugamba gundi ti nga tewalina ssimu wali okola ki lwaki tewalina ssimu mu 92 ntera okulaba bu vidiyo abo nga ne bagamba mbu laba kitaffe be yalimu nga banne babba ettaka kati kankugambe ekigambo kino Idi Amin yagendako ebweru kati aba atudde ku TV n'alaba TV ya black and white n'alaba TV ngeraga ekifaananyi ekya kkala Amin n'agamba kiki kino kisoboka kitya n'agamba njagala ewa kitegeeza naye teyagirina yakyekanga bwekanzi kyava era TV eyo ya obukaladi yasookera wuwe ng'akyegombye takirabanga nako ndaga kisoboka kitya omuntu okubeera ne TV n'eraga ebyakkala kati bw'omubuuza era osangayo abagamba nti bannange omulembe guno nga gugaggawadde nnyo population yennene kati ekyo mwami Kenzo takitegeera tuli mu bukadde 50 kati wali baali mu bukadde nga 8 ng'osanga enju wano endala nozzaako erimbu nga bazimbye kubanga kuba bangi kati ebyo byonna bimusumba okola ki
kyova ayegeraageranya Eva naye ennyimba z'abali ziribeerawo zaaliwo nyimba ntono nnyo bw'abanga alinayo n'olumu olulikolanga reference bw'ali baavuddewo. Zirina. Good art is one which outlives the composer. Tetuliba nti tulida topiki ey'obulimi ne tubaako oluyimba lwa Mwami Kenzo Lutukuvu nti katusomeseze ku luno ne bwe tuliba tuli mu by'okusoma nti kati tusoma katukube ku kalaamu nti oba kalaamu ekola kinungalwa anti omulembe gwa kudigidda ebyokusoma ennyimba ezisomesa weeziri zimala anti kati kyova otazoogerako kyova otazikkakkanya kubanga Aristotle agamba good art is one which outlives the composer. Zino zifa n'omuntu mulamu. So olowooza muli kiki ekyasinze okuluma abakulu abo Mwami Ssebatta n'abalala? Ekyasinze okubaluma kubageraageranyiza ku mulembe gutali gwabwe. Kuba Dani Mugula wa 1968 lwatandika okuyimba. Njagala okukakasa nti mu myaka egiriddako Mwami Kenzo byalina Katonda bwali mukwatirako abaana be ne babeera bagagga bagenda kubuuza ono yali azannya ki nga si bye by'omulembe ogwo nga byalina balabanga eyali azannya obuzannyi. Ama ebintu ebyo nange omanyi naffe tulina tukulosinzeemuko ku generations kati nga bw'otunuulira amasimu tulina gano ga touch screen. Touch screen yajja nga ntegeera bulungi era nze nasooka nagigoba neŋŋamba nze nja kusigala nga nkozesa amapeesa nze simu ezo ziyinza n'okuba zijja tulwaza kansa mbijjukira kati wamma era kati tuba tunenya bali nti mulwaki mwakozesanga amapeesa ffe tulina zitaaki ogiggulawo ina nakugira ina face unlock n'otunamuwo nti neyeggulawo kati omussa ku generation etaliiye omubuuza TV mu gyenkaaga naye bye yalina mulembe ogwo ng'alina eggaali ewaka alina pikipiki ya sukuta alina Honda nga gwe tusobola kuba nabyo kati era nga baga mugende wagundi kyokka ng'ate baalinanga ebyobugagga bingi ng'oli alina emmwanyi eka na eka. So kitegeeza Kenzo bwe kuba kugeraageranya alina kugeraageranya n'ab'omulembe gwe abaliwo kati balutalo abakola bino naye bali bye baalina mu budde obwo singa obikwata singa aba mukulu saawa zino bayinza okugamba ono omwana ng'azannya ng'ali mulembe guli kubanga guli abasajja abazitowanga bamesuseera muzeeyi kyegamwenge naye nawulirako ti kiyi alina mukone n'ekya golodi kati abazitowa mu leve eyo omuntu azitowanga muzeeyi Ssebatta Fokafeero Livingstone Kasozi Muzeeyi Matiya Biyima Amani basudde Matiya Kakumirizi abali mu leve eyo nga baalina amakaago mu kibuga wakati anti muzeeyi Matiya Biyima wali emanju we mu maaso g'ebbanga nzijukira mwe nali nkula nga Muzeeyi Matiya babeera katwawo baali babeera katwe lwaba kati gye baava ne badda eri ewa Kisu ni katwawo mu kibuga wennyini awo nga weewali amakaago kakati muzeeyi gundi Kasozi we yatandikira omanyiwo gye yasooka obeera wazana Kibuli poloti y'Ekibuli saawa zino muganda wange ekyokoze kyaki oyogedde kyaki kumbuuza ebbeeyi yaawo mulimu n'ebifo nga ne bwogirayo ne bagaa ploti for sale otunula bbali kati tumugjeyo tumutadde ewazana ewa Livingstone Kasozi ganda wange ewazana naye nga sente zaabwe teziriimu nti oba tugeze wa Jerusalem sale nti oba pulezidenti tukole bwoti eggaba poloti y'eggaba saawa zino kati ozeegula mmeka enju ya Hamani basuddeyo omukyalo ebubondo yenkanankana ne kalina ya Kenzo yagadde kukakkanya Kenzo nedda mu mulembe guli enju ya Livingstone Kasozi ekya Bogo yenkanankana ne kalina ya Kenzo oba okugisinga n'enju ya Pokafeero mu kyalo Masaba enju ya Muzeeyi Kasule Celeste
ey'emasajja ngimanyi bulungi yenkanankana ne kalina ya Kenzo okusinzira we yagizimbira. Kakati yali kutabiikiriza ebintu bibiri generations addira ebiriwo kati abibanja mu mulembe omukyamu nti lwaki tewabirina. Kino lowooza tekiyambyeko kadongo kamu kuba kati fe tuli bakadongo kamu tulina omwogerako naye bw'ogenda ku mikutu egy'enjawulo ndowooza oscrollingako videos nga bbiri eddako eba eyogera ku kadongo kamu tugambe blessing in disguise nakyo kisoboka naye enjawulo eriwo nti kadongo kamu ono abadde tagwanga naye abantu badde beebuzaabuza. Tewali muntu yenna yali avuze emmotoka ng'agenda Masaka n'assaamu ennyimba endala. Bw'atateekamu za gospel ateekamu za kadongo kamu. Kitegeeza bazaagala naye balina bwe bazaagalira. Kyova olaba nti music alimu olaba abayimbi b'edda mwalingamu abajja ne bakola ku ebyo ebiriwo kati ne bayimba. Kafeero yali amanyi ebyo ebyabwe ng'adigidanga bo. Kyova olaba oluyimba nze mu myaka gy'ekyenda nze nali manyi Kafeero Kivumu. Ng'agamba laba Kafeero ono. Era nze nakula mmanyi Kafeero Kivumu. Kumbe Kafeero bavuma badongo. Era omudongo ono Kafeero. Nga Sebata bwe no Basudde bwe yayimba mukyala Mugerwa. Omudongo te endongo kyebufuddeko nga n'abayimbi bavuma. Kati ne Kafeero yagamba twalwawo okuyitwa abantu nga tuzimba amaka bwe gasasika. Mwana waani afumba ew'omudongo. Kati nga tumanyidde ddala okuyimba omudongo. Era olumu Kafeero bwe yali ebweru ne bamuwaayiriza nti bamusanze n'ebisigala by'abafu. Bamukubira essimu mu pulogulaamu ya leediyo Binsanga wano nga Mwami Senkuge yamukubira n'amubuuza erinnya Kafeero litegeeza ki. Kyava abagamba mpulira abantu balaga ng'omuntu omusirusiru. Omanyi yalina ebigambo bitono. Mpulira abantu bamulaga ng'omuntu omusirusiru. Kati omuntu eyali mu generation nga n'erinnya lye balikozesanga okuvuma abantu bonna abali omwo. Kati gwe toyinza gamba ye just asaawe agukufuulira omulimu. Era Kafeero yagamba Katonda n'amuwaayo wadde emyaka ebiri agenda kuperforminga oluyimba olwo ensi yeewuunya. Oluliwa sijjaganya kuba nti nkuze. Sijjaganya kubanga nkuze. Yagamba ngenda kuperforminga oluyimba luno nga bwe siperforminga nga kintu kira kyonna. Katonda nyamba mpeeyo emyaka emeka? 2. Performingira abantu oluyimba olwo bategeere kyeŋŋamba. Ekitayasoboka ebyo byonna yabyogerera ku Binsanga wano. Ekitasoboka tusemba. Kakati aleme kugeraageranya generation. Kafeero yalina kalenda. Kalenda yaliko eya Kafeero. Kalenda wali Makindye. Oyo gwazanyirako abantu gwe bazanyirako. Kalenda Makindye. Omusajja yaleeta n'omuzungu. N'amugye e Bumerika. N'amutwala mu nju ye. Oyo gwayagala ozanyirako. Yagenda nga tewali simu, waliwo leediyo emu oba emirembe gyondooza ssanyu yali ezze ne Capital. Yagenda ebweru nga tewali social media emutembeete ekola kinaawangula awaali. 94. Era ne Mwami Sebata n'agenda n'awangula nga tewali na social media ebatembeete. Naye abantu abo oluyimba olwo baalufuna batya Abamisiri abo? Kafeero ekintu ekyo tujja kinoonyerezaako. Oluyimba lwe bayita ashawo. Kimanyi ashawo bikirutegeeza ki? Ashawo abamalaaya. Naye walina ebigambo bingi obitegeera bwe waba luyimba. Ashawo. Era notegeera nkitegeeza malaaya ng'omusajja oyo amaze n'okujja muno n'ayimba n'addayo. Zaminamina waka waka nyamyamina zangaleewa simanyi. Nina genda mu Mr. Google sanenda. Olina oluzannyirako wano. Era tuluzannya ne tuzina. Naye music balina bingi bye batunuulira.
bangi wano waliwo ennyimba nnyingi nga wancekeca yakuba wano naye nga tetumanyi nakino Saida Kaloli kati bali batunuulira balina bingi bye batunuulira kakati abo tosobola kubazanyirako nga gwolina ne social media ekutembeeta so amagezi gemuwa ayogere nga kitono n'amagezi gempa bakadde bange baogere ne mutabani waabwe era basigaleyo mu federation. Okay. Omukulu Nyombi Tembo nga tuwunzika yabayita baba kubirawo amasimu ne wabeerawo kabayimbi abagenda nzijukira mwami Wile Mukabya nga vice president wa Komao yaliyo mwami Matia Luyima ne mukyala we Sauda Batenda Nakakawa Luyima nabo baaliyo mwami Matia Luyima yatwala abakulu gonga bono ga representative w'abakadde mukomawo mwami Matia Kakumirizi nowewe nabo baaliyo mwami Celeste Kasule Junior naye yaliyo era yayogera kulwaba ne basi mwami Nyombi Tembo yabayita ne babakoko byebateesa tebanna yagala nnyo byanjuluza mu lujjudde kuba balina okubiteesaako so ng'agamba nti yali alina okubakubagiza so tusubireyo ekyamanyi ekiyinza okujja kuba UCC eyo erina nekibeerawo buli mwaka kye bayita UCC Film Festival so singa watya nga mu bye bateeseza bwe tutannategeera mulimu kadongokamu festival eya buli mwaka kiba kityawo tekiba kibi naye ate nze singa nabadde nfunye omukisa okugenda nabo ate nze nanditeeseza kirala ekiriwa nanditeeseza ba UCC ewera ennyimba ezifulumye naye ate tesensalinga zijja anti kati naye eyinza okugamba tuwera oluyimba gundi nga lumaze okufuluma lwabuwemu nga bagobye bayimiriza olwamukuba epeva naye ate nze nandibadde nteesa yandibadde omulamwa gwayo omukulu kujja kusensalinga nyimba nga tezinnafuna lwaki owera olufulumye ate abayimbi bangi kali banaabajjawa bw'oba ojja mu ffumbiro bw'oba onaawera emmere bw'oba onaawera enfumba embi gira ddala mu ffumbiro anti smart awo kyanguwa naye kumpi ku buli kyalo kuliko abayimbi kumpi mu buli muluka mulimu studio banajja mu buli muluka tulina okusomesa abantu nti bw'oyimba ekintu bwe kino bwe kitetujja kukyagala okuyimba osobola okuzzaayo eyo yonna tuleme kuwera nyimba zifulumye tuwere nyimba obutafuluma nga mbi eyo UCC kyandibaddeyo kisingira ddala ne festival zonna kisinga ebirala byonna okuzzaawo censorship y'ekintu nga tekinnafuluma kuba tosobola gwe gwandibadde ndowooza omulamwa era ogwandibadde gubakubisa engalo in fact gusingira ddala n'ebisigadde byonna era nze singa nabadde omu ku bo nandigambye twetaaga censorship ku biki ebiteekeddwa okufuluma yes abakadongo kamu mutegeere kino ekibafudde abanaku n'okukaabira mu kamera nga tuli bantu bakulu ne mudira omwana Eddie Kenzo ne mumwolekeza amaziga ekituufu nkweza mmwe nkiddamu ekifudde abakadongo kamu okubavumaganya bayitibwa abanaku ng'ate muyinawo ke muyina abakadongo kamu temuli banaku kuba nsobola okubajjayo wano buli omu mmanyi byalina abasinga naye ekibayisa abanaku nkwe naye Kenzo nkusaba weetondere muzeeyi gwe wayogedde erinnya muzeeyi Dani Mugula kuba statement yo teyabadde embi naye bagamba ow'ebbango ewali ow'ebbango tofunyirawo mugongo ewali ow'ebigenge toweterawo ngalo kakati gwe ekirala Kenzo tandika okusengejja nga tonnata bigambo by'oyogera kubifulumya sokoddeyo obutambi obwo nga tonnabuta owulize statement gy'okola bw'oba okyaziza mu nnamawulire nga tannakugjamu bibyo kunoonya kontenti we sooka okole ebyogenda okwogera mubituulemu nga kabineti mulabe byebiyita wayogedde ekigambo nga kikulu nnyo naye ate wafunyiriza engalo ewali ab'ebigenge ekibi kimu bwe kiba kyabaleetedde okukyawa ebirungi 10 Kenzo byakoze muli babi
Kenzo yakoze ekibi kimu. Mulaze gavumenti ti Kenzo mubi ne bannayuganda era Kenzo akyayibwe. Naye ng'ebirungi byakoledde Muzeeyi Ssebatta mwire mukaabya omusajja Kenzo byabakoledde mubeere bajulizi abasakidde sente mwe muziridde ffe aboogera tetuziryanga ko Kenzo vaayo oyogere zisifunanga ku 10 kiva wuwo naye ate booziwadde be bakuvunza olw'ekibi kitya mwe abazeeyi abandivuddeyo ne mugamba mwana waffe Eddie Kenzo wayogedde kituufu tetwakola bulungi kuzimba bitebe tetwakola bulungi kuleeta corporate tetwakola bulungi kusakira bannayuganda bayimbi naye kituufu tuyina amayumba mwandivuddeyo ekyalese Kenzo okwogera nti muli banaku kwekaabya na kukukuluma buli we mugenda mu meeting z'abakulembeze maama tuli bubi mwe temuvangayo kugamba nti oba tuyina ekirungi kye twakola abasajja abo be mulaba Kenzo bw'akola ekibiina beeyawula okuva mu Kamuta ne badduka emisinde olw'omuluvu gw'ebyenfuna nga baagala kulya bokka ne bamanya kikofiira ajja bategeerera bwe banaazireeta ne buno obwana obuto bundugga buno obwana obuto bunjuba Jamiru obwana obuto bu Junior Kafeero obwana obuto Buyondo Edi bano bagundi Kigozi Bulani bonna bagenda kufunako ne mudduka ne mukola akabiina akammwe ke bayita Komau ne mudduka ewa Eddie Kenzo ne mumugamba eno Komau kyekibiina ky'akadongo kamuffe bayimbi ekituufu mmwe bayimbi mwekka mwe mukwatiridde endongo tebayambye ku industry munziremu mwayimba ensi n'ebasiima naye mukoze eki ekitwala kadongo mu maaso mwe mulimu mu kumuziika niwe mudda mu kamera mukaaba obuziga bwagoonya ninga mwe muli mukola ebiziika kadongo kamu bwe mwadduka ne mugende wa Kenzo mwamulaga nti mwe bayimbi ba kadongo kamu kyovola ba Eddie Kenzo badde tondabangako wuwo tunyumyanga abantu nga nkusanze ebbali tondabangako era nagenza okujjewo ku mulundi ogusoose nazze na Kamuta abasajja abo baalwana ekibiina kya Kamuta ekikulemberwa DJ Kikofiira ekibayambye emyaka n'emyaka ekibajjanjabye emyaka n'emyaka ne bakyefuulira ne bagamba Kenzo abo si ekyo kibiina si kituufu era Kenzo n'addira ekibiina kyabwe n'akiwandiisa DJ Kikofiira alwaniridde Kamuta giwandiika mu Federation ng'abasajja bagikuba era lubadde olutalo mpaka omusajja Kenzo ne kabinenti ye bwe baategedde nti ekituufu kadongo kamusibe bano bokka abaana abato gye bali Kikofiira ne bamukkiriza ekibiina ne kiwandiisibwa ekibiina kye bayita Kamuta kikulemberwa DJ Kikofiira kimaze ebbanga nga kyekikuumaakuma ab'akadongo kamu n'okubayamba mu bizibu ne mu ssanyu ekibiina ekyo kiri registered mwenna basajja mwe mwali era omusajja Kikofiira abasakidde sente ne muzirya wadde nze ayogera njagala DJ Kikofiira oveeyo gambe nti mu Kamuta nali nfunyemu miliyoni eziwera 5 oba nali nvunyambiddwa mu kizibu naye nina okwogera amazima kuba wadde naakakibeeramu nasooka kigaana lw'abasajja abo nga bankwe era bwe baakivaamu ne ŋŋamba kati nkiyingidde ontegedde bulungi DJ Kikofiira ekisibye kadongo kamu emabega abasajja abakulu abo be mulaba bakaaba kamba baloopere bannayuganda mubategeere oba munyiigire naye ne gw'ozadda kkubira eŋŋoma n'ozina ekibakaabiza amaziga si bulumi bwa Kenzo bye yayogedde nkwe obwo obuzigaziga bw'emmese obuziga bwagoonya obwo Muzeeyi Kalali bwayita obwagoonya obuziga mwabukaabye kutegula gavumenti ensonga za Hasani Ndugga ozoogerako ki ensonga za Hasani nnyinza okupiikingamu kimu mu bingi bye yayogedde abasoma psychology bagamba emotions and reasons are not bedfellows onyambako novunula nti emotion oba kyeki mu Luganda emotions kwe kukolera ebintu wabeera bikola ebikolebwa naye ng'obijja ku ndowooza osanyuse onyiize kati n'okuli wakati emotions n'okulizoninga siba mukwano bedfellows tegeeza friends siba mukwano kakati buli bwokola ekintu ng'osanyuse kyonna kyogenda okwogera ng'osanyuse kikyamu mu bayibuli mulimu n'oli eyagamba omwana we nti onsanyusizza nnyo yogera newe kunaaba kusalira ku Bwakabaka n'adduka ewa nnyina kyonna ky'onaagamba
ate mu bayudaaya nga bw'olayira okikola kyonna ky'onaagamba maama we namuga agenda ogamba akuwa omutwe gwa Yokaana Omubatiza n'ajja nago mu luki kaakati bw'osanyuka ennyo byogenda okwogera eva bitera okuba 99% bitera okuba ebifu ate era ne bw'onyiiga nnyo byogenda okwogera biteeka okuba ebifu kaakati mwami Asani Ndugga yayogedde ng'ayogeza obusungu naye ng'alinamu poyinti emu okwegatta fitina terina weegenda kuyamba fitina kuba ggwe mwennyini okuva edda nedda owulira nti gundi alwanyisa omulimu gwange naye ate abamanyi bizinensi waliwo kye bayita monopolistic competition farmers mall wabeerawo bya bulimi byokka kati gweoba toyagala competition ddira edduuka ly'ebyobulimi oliteeke mu ngoyi tewali agenda kujja wabula gye gakoma okubeerawo amangi we basanga liri nga liri bize bayingira mu lino gye mukoma okufuna bacustomers ate era bw'olwana ne munno olwa fitina togenda kuba na kipimo kweweepimira nti oba okwegeraageranya nti kyange kiri kitya ne ku kyoli. Livingstone Kasozi bw'afa mu 97 ne basudde n'afa ne wayita ebbanga ne Kafeero n'afa mwami Sebatawe yakoma n'anafuwa kuba be yali yeegeraageranyako baali bavuddewo talina kipimo biri bye byali ebibiina nti Kasozi akoze atya tepu yeegenze etya eyabasudde etambudde etya eyakafeero ekoze etya nze kampite wano kati yali talina kwapimira kakati abantu bano gye banaakoma okubeera nti nze nina kubeera nze era ojja kweka nti waliwo generation awo ezaddako ez'akadongo kamu ng'oli agamba nze nga tebamanyi nti beereetera buzibu nti nze otuuka nga tolina kipimo kati nyinza okuwa ekyokulabirako saawa zino meeya w'Ekyengera ekisinga omunafuya Ssegawa butabeerawo gwe baali beepimapimamu awo ekyo ekisinza okumunafuya nti Ssegawa bwe yabeerangawo nga ne muba muyimbye omulamwa gumu olina okwebuuza Ssegawa agwogeddeko ati kwe kukuba lwera Ssegawa n'amukubamu ate mu ngeri endala booda kawuuba netugudi n'akuba olulala ng'olina okumanya ono akikubya atya era muyitawa kati ye okuvaawo kwe kwaleetera bino byonna okufa kati awo alina poyinti nti bw'ona fitina tekuba muntu afitina tekuba muntu gw'ofitina ekuba afitina anti olina emitwe ebiri olina omutwe gumu buli waba ne fitina olina ogukozesa okukola ebikutwala mu maaso n'ebizza banne emabega kwekukooya omutwe guno so gwe kola bibyo bwe baba baleese oleete ekibasingako kati fitina eyo ereetedde ekisaawe kyennyini nakyo kyennyini okunafuwa abantu balowooza mbu competition kibi competition ereeta quality competition ekukuumirawo gwe naawe bw'ogigobawo ofa era bw'oba oyagala nga wagamba nti competition mbi gwe ddira edduuka ly'ebyamasannyalaze oliteeke ku kyalo ne bwe libadde nennyo nga lya supermarket ekitaliiko bikondo by'amasannyalaze teryajja kugula naye teeka ebyamasannyalaze bitundibwa wali byamasannyalaze n'ebyobulimi wali bya bulimi naye abayimbi abasinga byagamba nina kubeerawo nzekka buli wonaabeerawo wekka naye mwennyini ogenda kufiiramu togenda kuba na kipimo kale weebaza abatulaba beebale kutulaba era mbasiibudde n'obudde bwabwe n'eddata waabwe nze simaati kiwuwa kale yenze Kabyanzo Sekito Francis lyerinnya omwami Celeste Kasule Junior n'omukyala Noelina Neguya Kasule ge bantuuma naye nga Kabyanzo Media lyenkozesa mwe balegoya mu kutu gwaffe mweyongere kusubscribinga omukulu ono tujja kubeera nnyo naye nga twogera ku nsonga ez'enjawulo. Katapul Emmanuel abaddewo ku kamera buli kimu kikwasaganya obulungi ate era ne baweze Nora naye nga waali okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. Mweyongere okutugoberera mubeere bulungi mweraba. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.